abayiyewa mubiri musole mubere mu buyinza obwo mubasimeko tosobola kulimba limba nsi tosobola kugoba bayimbi muggulu oyina barracks namba y'abasirikale muggulu tosobola kwata abasirikale abo ne bajja muntu mu kunyumba mu nyumba mu buloji mwe babeera fe wano twali mu kalu twali mu kibuga mu town wakati mu muliro gwocha mu masasi mu nsaka y'omuliro mu geyena ne tugamba kama mbaya ni mbaya tugenda kubera mtu ronde muzeyi twaliwo mu kibuga mwali mu kifulumye mwali ku nsonde eringa nyonye kababu kabi ne yingira we yagala ne yingira ensendala nga ffe tuli wano gutokota na ffe tuli bana babantu la tuli bantu ffe tuyina ebituluma bingi tutyabuti kubyogera ne tuyina ebituluma bingi tusirikidde ebintu bingi wanali ne sigine bayambe kumwami gamwa temulache mu muyambe temulache mu mugattako temulache oyagala kunga kusenza mu spending oyo mwana mutaka kupera ya milioni 2 mufirwa ki uwe ulina kwakuze je abana bana temusobola bawa mirimu tetuli basanyufu abayimbe baba kukese guluma yaguzza gwa aberetereza ebbanga lo balabidde kubanga nze ndo nali naawe lwe nasemayo kubeera naawe lwe twali mu barracks twalina mugeba nga alina n'abafulisiti erimu abafuba master blaster naye ng'obirabo ota ssente twalina Sitasha Mayanja twalina David Lutalo bonna ng'oli mu kuta ssente era nze navaayo banga nfunye milioni 2 ate nemu nagirekaawo era nze tewampa ssente kwe kwalina ssente za Sitasha agende bweri bamujjanjabe simanyi biki nze sisobola kutona amaaso go nkulimbe bwoba owulira nga oyagala male kulimba nkufumba ekibozibozo mpe ssente sisobola I can't babizoto bakulimba kyokuleka okuvuma nowawe miliyoni eza $, nowawe nyonyi naba ne bavuga Karamojo tubonyebonye n'agasajja ago nga gakuvuma nga buli lunaku gawa ssente buli mwezi galina ku payroll nga bakuvuga motoka za bbeeyi gavuga kikumbe gwo gasasula kati oŋŋambe ndo bajja kera kumakya bakuveeko ng'ate balya mu kuvuma musoke musima abantu abakoledde ababatuuzizza mu ntebe zo ze mulimu nze obusungu bwe mbayinako mmwe obulumi bwe mbayinako tusirikidde ebintu bingi nawe lunaku tulikera nonikera ndi ngenda kwogera ndiyogera n'ensi neekunkumuka emnyingi ne munzita nga isi mutulumizza otandika project yo olugitandika nga natandika project ya TikTok nengikwetera nenkulaga n'ensi zakajjako TikTok nenkulaga buli kimu notwala mu kusoma dakika 2 noyita Wambogo watadde 280 yazikutte oza munnaye kati yagaggawadde agenda mu campaign nyagambe motoka zaabwe zagwa simanyi zafa simanyi motoka ono Bobby Kulu alwanye nnyo okufuna ako kagundi ka project kafunyako mwagala ntebe temwagala ssente nene ssente nyingi temuzituwa muzina mayumba muzifuira bufuizi muzanika ku musana nena zote muzituwa fa bakolera nemula abatabakola ne muziwa wana babawunsa bonna bavuga amamotoka ga bei sendo zibawera mu $, babawunsa bayamba ki bakolera mulimu ki oyaga tufumbe kibozi kye twatukulimba liba tukujjako sente sale musale kitubulire zisijja kutunula maso nkulimbe okimanyi sirimba sigenda fumba mbozi yonna ompe sente lwate musima abantu babakolera TV yabo jinga eringa je yaguza government teri kalango ka government kamuwa tewali kalango ka government kemusaba kwata ne mukawa bujingo naye church TV radio za government tasobola kwogera kuba tayina wabagamba kalango chike mumuwa yaiza bafuna muki ate nga nobulanga abukola ku bwerere temuli balungi kimala eri bantu balungi bammwe abantu muyiga okusima ku bantu nga bakyali balamu muyiga okusima ku bantu abakoledde ebintu ebirungi baba babeereddewo muyiga okusima ku bantu otherwise n'ensi tekungulwa tewali agenda nayo ffe tutunula weetuli ate nekyennaku Katonda agenda kutuwangaza tetugenda kufa kati weetuli wano
ne sekita y'abayimbi wagisuubula wa ekufukidde kati akameme akabega eketa wano ekubajjaga ojebajjagadde tolina woje takuluzako twakugambanga si bantu neera wakiraba dda noeta na wachimbewo nakufera akawumbi noeta wachi atayina wabadayimba eyakoma buli mulamba oguzukusiza natali promota mbu promota nalabye video full figure gye yakoledde President Museveni ne General Sale nemmanya nti nno abantu tebasiima tebalisiima era abantu bagenda kuva ku kuyamba ebintu ebimu nyizo gamba nti nno tuba tugambe nti nno omuntu asobola okwogera ekintu olw'okuba teyasoma naye ate ebiseera ebisinga mulimu ebintu nga tebyetaagisa kusoma ng'olina fomentiriza nga gwe kukozesa amagezi mazaale nti naye abantu benjogerera ebintu bino banzijeewa nali ntya full figure wali bubi nnyo nze sandikoledde vidiyo eno naye kyankutteko kubanga titolina mukwano gwo kubanga omuntu gw'otuula naye n'otuula ne Sale n'oyogera ne Museveni wakamitinga Museveni emirundi ekisukka ne mukaaga akuwa obudde abumma abantu abalala n'abuwa ggwe n'oddamu n'ogamba nti emirambo egyo nti guwa batuusa mu bukulembeze ogwe gwe watuusa mu bukulembeze full figure kyogamba osobola bubajjamu osobola ogamba lino kati kokole embeera eno nabave mu bukulembeze walwana bino ebintu nsonga njagala tufumiintirize ffenna full figure wali otya bakujjawa watundanga buleega n'obuovulo bw'abaana abato nga kapito tasusa mitwalo 8 kapito gw'olina kati saa zino otunulira ku kalina ozimbe kalina ku Salama Road ogirina maka malamba agatunula ng'omuntu wakolawa bizinesi wajo ezimbe kalina eyo sente zino zijje mbasajja abo oyine emmotoka ezisukka mu 5 mu kikomera ewuwo n'otuuka n'ogamba nti no emukoji gabe pajero bitama 210 modo 210 Museveni gye yakuwa ya dizere ya jia wajiwa bao ale eri kagundi busiika ezensonga nazo tujja zogera ku lunaku lala ubango yakati tugende mu maaso nze kyenjagala weetondere General Sale basajja bakujje wala oyina ebyobugagga bingi tewali bwoti wali musiiwuufu nawe weemanyi wennyini niyo okulaakulanyirwa abasajja abo bakwagadde nnyo President Museveni akufudde dota we bogende wasala kuyita my daughter mirundi gye bakagende wasala overide yawo nga futugenda ne batuwa milioni 2 amafuta gwe n'osigalayo enkeera n'ovaayo n'ekisawo ate nojja neweewaana mbuno mutemwenyi tebasobola bbawa lwaki temusiimako wokebera akawunti ky'esente ez'akavuba Salega zikuweebwa togamba ntono pointi yange eri nti full figure siimako togenda fuuka mulungi omu bw'oba bakuwadde sente zikolemu ekyamakulu okulaakulane tebagenda kuwa buli lunaku kati abantu osinga ne baminisita okufuna sente mu gavumenti ya Museveni kati bo bakole ki nabo beekalakaase ogenda kuleetera n'abantu okwekyawa nti sente ziggweramu ggwe buli kaseera tebatuwa bayokya edduuka lyange dduuka ki eryawala gino omuddo n'amayirungi oyina edduuka amayirungi alina agamba nti omuddo omubisi gukwata omuliro buli kaseera bayokya edduuka lyange bagenda okunsasula dduuka liwezaamu emiliyoni 2 eryo eryawala gino amayirungi waliwo ekirala kyotundamu ni kafirija akalimu siimako General Sale bwawulira statement nno gwo batuuze mu buyinza najjukira amasase agamuyita mu lubuto President Museveni bayita mu ttanuulu ne bawulira ng'ojeje mambu nno simi bali muyinza ku lulo balabira ddala ng'ayogera osesema na busesemi you are not talking you are vomiting kubanga bambala mu nsiko emyaka 6 gwe wali osuzeeko ebweru ku lwaba abasajja yebe bakutuma va mu nuupu ddayo dda mu nuupu obadde bubi ng'oli mu nuupu ofunye omukisa ne bwe ntenda namuyisa mukamwako kubanga gwe wavuma n'olyoka ofuna omukisa okufuuka kyoli ekyo nkigambye leero tosobola kudda ku musajja akuwa buli kimu abantu bonna tebali bafu abantu bakoledde NRM abantu balwana mu nsiko tebalina kye bafunye gwe yakajjoobuzi ofunye obuganzi buli ofiisi bw'ogenda bakuwa
ku office wogenda bakuwa naye gwe nosigalanga tomatira oyagala basoke sente neza ogwanga bazikuobere gundi wa finance nga go controlling finance ozitwalire ddala omulundi gumu kikyoyagala wali otya njagala otunulira ekintu kitono nnyo wali otya kati oli otya eyo kakyokka kikumala okuddamu amagezi niwe oba tolina amagezi bino bagamba nti wasoma ekyo kikakika kikumala okuddamu amagezi wali otya kati oli otya okagawalidde ku myaka 52 wanvuma wano nonnangira mbundi abaana bange bajja kulwala baffe nze kyekisinga n'okukwasa obusungu banga nabira ddala nga tokyale mukwano gwange totegeera nze kase wonnangira abaana nga tegala kukwatira ku baana bo mbunja kuwakira nja kulwaza abaana baffe n'essere ziggwewo nange nja zifuna kubanga wonnangira tino ku myaka gyendiko sirina naye wazifuna ku 52 219 220 wofunye ku ssente wobondeko ng'omuntu nange nja tujja zifuna yeolako tewaggwamu ssuubi naffe tujja zifuna muve ku bantu abasajja baveeko beesonyiwe bino byogambe muno batayisima naye bajja kutta olina obukakavu nti be batayisima mugenda ne mwogera ekintu olwokuba oba nawakwaleeta wasoma ninga nekisobola okukuleetera ebizibu nange munzita lwaki bakutta olina obukakafu bwe bakuvaayo ne bakubuuza nti no buyisima twamutamu tutya oba abantu betubali mwe babyogere mbo batta abantu olina obujulizi yamba ku poliisi basibe ate Museveni osibe ogenda yewe entebe n'omulaba ojja omugwe mu bulago omutuge oba owulira nga tomwagala okusinga okujja notwogamya siniti bakakusuubiza n'ennyumba byera tubimanyi omuntu eyakakusuubiza n'ennyumba mwagenda ne kasana kusaasira mu state house ate nkomawo mu episode nyina episode zo nga 10 kubanga nze ate nkutegeera abantu bagenda kumanya ebingi ebikufaako twabike ndi wakyagala dda nenkugamba neesonyiwa ne audio gye wasembeyo okunsindikira kati kazaabika emipiira sikutya olutalo ndulangiridde eno DCC gyogamba muno osimi gwakitandika gwatandika DCC lwaki jeno yali agaba ssente lwaki yaziwa inginia Wambogo lwaki yaziwa gwe ye wategera notegera nti zizze lwaki byonna bikweka yamanya nti totegeera nakuweereza n'obuyimba nti abantu tebasiima niera n'ogenda okutegeera mu bwongo obwo sente zewakajja ku musajja oyo jeno mpitirivu gwe siguwandisaanye okwogera abantu abandi complaininze balala nnyo ate buli kimu n'okyogera olinga agamba nti eggwanga libasanyufu oba owulira nti fulufika bamwadde olunaana bamwadde ebitano olinga agamba nti kati eggwanga lisanyuka nti fulufika bamwadde ng'olinga agamba nti gwayo kaalina obwetaavu abantu balina obwetaavu basirise n'ennaku yaabwe kyokka gwe agagawadde mu myaka 4 n'obayisa bonna abakozi ba gavumenti baminisita n'obayisa obugagga bw'oliko ate gw'okomplaininga ng'ate tolina mulimu gw'okola nti ozijja wano tolina mulimu gw'okola nti gwe guno nkomawo mu paati 2 wontambaala ngenda kweyambulira amanya Bukenya Media ndi wa DCCU ne front line yo nagivaamu Bona kaifango kolangana uli muyimbi oliki alimba yali kuyimbi zasinze wawula sikuzalaye oli boyi wange nnyo era obaddewo gero nindire munda wali wanakola ensobi gyokozere omu nengenda mpozi wanzireyo buzi ensobi gyokoze wali ogirabye kati kakwate nga boyi wange kubanga mu dakiika nga 5 okuva kati omusajja yalidda ekibuye naye ng'empisa nkomyewo nazo. So guys, mwenye was Frank abaho presenter wa TikTok nga bulijjo nze kwogera ku video eno etambudde nnyo era buli omuntu kyensuubira agirabye but video eno etuwa ekyokuyiga abantu abali mu nsi oba abakyayirawo bannaabwe omubiri but nga sinabajjogerako njagala kwetondera abantu bonna benawemudde benavumye ku Alien Skin okuli kisa kya Mukama Lily Pazzo Junior Tamale Balista Timo nedwaliro ly'ensambya musonyiwe ku video gye ziri ku page yange
nga ndwanira kyali wange. Alien Skin wagambye okola ngani oli muyimbi. Alien Skin ngojeko Ronald Mayinja, Palaso, Bebe Cool, teri muyimbi yakulwaniddeko olutalo oba obuzibu wabaddemu. Abantu abasatu bebayiyewo omubiri kuba yefurufuga simubalanga muyimbi oli president advisor. Alien Skin kuli anjagala nakaba because of you. Alien Skin nvudde wala nawe nga wakatutumuka wankubira esimu nongamba Frank nkwagala kufango nenzija nongamba banga tugamba oyina sente za NRM nali nkyagabira abaana sente ngama simanyi na bya NRM ngamba nonya ku bantu ba NRM batuwe ku sente. Video eno era njagala bagitagging abantu ba government oba abamanyi omwami gwe bayita Lwakandale mobilizer wa State House. Na kuba tesimi yange nekubira mobilizer State House gwe bayita Lwakandale akolera ku Kero House. Ne mu story yonna nangamba njagala ku meeting ningenda na meeting. Nangamba gendo leto chali yampo nako ningenda nangamba leto chali. Na kwata Alien Skin muteka mmotoka yange. Ne Ibraka Badia. Nomvuko mulala era naye bounsawe. Nstitukawo ne twogera bitwayogera ne Lwakandale. Ku Kero House. Yatuvaayo. Na tugamba ajagenda yogere ne mukamawe President Museveni about konsonga ze twatogedde. Tuvaayo. Waitawe nako nagenda okulaba Alien Skin ayina ebimotoka bingi buli kimu kikyuse ne ngamba yivo omuyayo ono yagenda mu State House bamuwa sente n'atambulira. Esifaako sina budde bulondereza bintu by'abantu. Alien Skin ogamba nkola ngani kyogamba tomanyi. Alien Skin wagenza okumbuza ekibuuzo ekyo sitosako manoko nakufuura nga kyali wange asigala ng'oli kyali wange era yakunkonectingako yali MC Chumi yakundagadda gatona nakututumuka ibyo Palaso ngatana nakukuba. Juzi wali ogenda zimbe nyumba ya mama wa champion Gudo nenzija nembeera omu ku bantu aba contributing nempayo obukadde bwange busatu. But yesterday nade ndiawo omu ku bantu bo yanzije kukolansi wagunagamba kibanda kwagala tugende munju nengenda munju nojja nombongako nosanjuka ne tukola na ka video ne ka postinga nze nawe ne baloya bo ne tufuluma FMB tugenda wa twabadde ne tubane tugenda ku motoka but nade ku motoka nawe Ibraka Badia yankute bwati esati nansika boyo wa NRM akola kyawo kintu ekyo kyannumye wa NRM ekinnuma nade njagala kuvaawo mu time eyo nenswala nembeerawo ngamba waye kamera ade tawana ziteeka kabana nga tawana atandika recordinga ndabaje kyakomekereza nga je kiraze. Alien Skin ngombuuza nkola ngani. Alien Skin abaganda bagamba malala gakulembera ekigo ngoyinza kubanga oranti wakubyabaho ine erinnya ati nange je nakolera eryange aba making okufuna erinnya bali bantu atebe bamwe abakubagala. Alien Skin ekintu ekyo wakikoze nga kiri intention kubanga kamera wadozira wanga kwezira ate ng'okisubira ajja ku recordinga but lwaki oswaza kyali off. Alien Skin ze n'omusajja muhima split ending bwe mbanja agala omuntu mbamwagala. Alien Skin soko orowozeemu nakomadde okulinya ku Fangoni natya Fangoni kulwawe omuvubuka wo gwobeera nayo wa People Power Coach Clement kuba bwe nalinzi yanga ntunuulira bubi sadda ku Fangoni but nakulwaniridde ng'omuntu gwe nali njogeddeko naye buli kimu MC1 jo nakedde ku kooti matenkeera ku kooti 12 nvuma abantu mpemula abantu tede kintu kyannuma nga malaya Queen Masoro okundangira ngande na sirimu nga lwali akuwemula nendwanirira gwe nga nkubye ekikopo buli muntu yene yansonyi eyanyigira because of chembaddemu I'm sorry netonze. Alien Skin enseno bwetyo. Alien Skin Miki ono TikToker yankubira esimu nangamba Frank nkulaba otijja na Alien Skin nayo jakomekereza bubi ng'oswadde oba ng'otiddemu sente zo nangamba Alien Skin yatta milioni zangaga asatu Dubai ngamba nsina sente zenteeka mu Alien just mwagala nga kyali wange
naye Alien Skin bw'oba wakoze ekintu ekyo ng'okigenderedde ng'oyagala kunswaza Mukama ajja kusasula ate vidiyo eno entuukire ku bantu ba NRM abakusponsoring abakuwa sente Besigire busha Mr. Rwakandale oba mwabateeka mu mwami oyo sente mwesigire busha muziteeke mu bantu abalala ffenna tulina amaanyi tulina okwoga buli kimu ati sente muzikwata ne muziteeka mu bantu oyo Alien Skin video wagikoze ng'okigenderedde kuba mawulire gabadde wegali kamera nga kwezi zonna zadde zitandise okurecording era wadde okisuubira bati ngondanga kinga nvumiddwa Alien Skin ku lulwo nga mpemuddwa ku lulwo kisa ky'amatako nanvuma okuwempu nampemulo kisa ky'amata erinnya eryo nze yalumuwadde bati njagala nsonyiwe bamuyita kisa kya Mukama nanvuma ku lulwo naye gye ndaba gye byakumenkeza nga gye biraga Alien Skin abayayi temuswara bati Katonda ono wawagula akuume weebuuze bayimbi bameka ababadde awo lyoko mbuuze okola ngaani wano navudde nawo mu nnyumba buli kimu omaze okunswaza mbugendo oli boyi wange nkimanyi ombeereddewo omaze okunswaza ate ndi boyi wo what do meaning ki abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu